abitekisigwa promota wa Uganda kugambi nange bantegekereyo ekivugo abantu bampe ku ssente. Nze nga muzeeyi wa Kazamiri Ssengendo ekivulu naali badde nkiwagira naye nze nange sirina bwendi ekisookera ddala bassebo ne bannyabo nze ku lwange Ngamiri Ssengendo aludde mulimu guno nze nga nze nkooye ekintu kino abantu kye bakola. Omuntu ng'ali awo awoloma nga mulwadde abantu tebavaayo kumuyamba oba mukikakasa nga muli nange ku byange kubanga nze naakalwalira emyaka 10 naye omugongo gunnumidde emyaka emeka 10 naye nga siyambibwa wadde bayimbi teri yali annyambye okujjako kenze yampayo kisente noono ono yeyamba sente kubono namulumbagana ne mugamba nti njagala sente I want money please. Tekibeera nti ffe tubadde tuyimiriddewo n'omulimu guno ogw'okuyimba bassebo mbabuulira tulekere awo abantu okumala okufa abantu ne bavaayo ne bagamba nti ngenda buyamba gundi ng'afudde. Bannange nze mbabuulira buli lunaku nti ndi mulwadde muwala wange wuuyo ow'okusipaaka oyo namuleeta n'ewange awaka mu kazigo w'ensula ne mugamba nti muwala nteraayo ebintu bino olaga abayimbi banne ndi mulwadde Abitex ndi mulwadde njagalayo nange ku kivulu nze nasooka okugamba Kenzo bankolera ekivulu mbe mu kuyimba kuba fera tebakyatwagala mu byakuyimba abavubuka batukooye. Nze Ngamiri Ssengendo nkooye okuyimba kuba natandika bano bonna tebannamanyi bwati banaabeera mu nsi naye bwe nkoowa ndi mukyamu buli ajja ayimba ffe nze ne mukaabya kakati mbabuulira nga baatukakisimaliwa njogedde ekintu kino nga sibalimba nze ndi musajja omu ku baayimba ennyimba ezaatunda mu Uganda naye saafuna ssente naye ekirowoozo ky'okugamba nti batuleetere okutugatta kw'abayimbi nali Ngamiri Ssengendo nange eggulu naliyo mwandi noono ne ŋŋamba ssale nti nze nkooye okuyimba mu 2021 ne mugamba muzeeyi sikyalina maanyi gayimba nze nyimbye ennyimba za gavumenti naye ate nze sifunye kubanga bw'omala okuyimba ebya gavumenti ate abantu ne bakulaba nga bagamba kuokweno kakati nze kyenjagala okwogera kiriwo ekiti njagala mbe wano omwanga guwulira nti abantu mwenna mulekerawo okuyamba abantu nga bafudde ng'ate mulamu ng'asaba sene nga tebatunwa. Ngamiri Ssengendo mbagambye I am weak now. Abitekisigwa promota wa Uganda nkugambye nange bantegekereyo ekivugo abantu bampe ku ssente. Bassebo ne bannyabo abayimbi ke baganye ebyokutandika okubalanga mu kivulu naffe tukyusizzaamu ng'abategesi pulezidenti wange atuuse Abitex ku lwa Tone Ssempijja coordinator w'abategesi b'ebivulu abategesi b'ebivulu bonna Uber Security mpozi ne bazadde college tukuddeyo emitwalo 5 wano we tuli naye simanyi watugawaani mukadde maamu yigi n'emitwalo 5 ku lw'abategesi b'ebivulu coordinator waabwe era ne ku bazadde college ne Uber Security. Kakati pulezidenti wange waali engoma entono ennene weebeera entono tevuga Ssaabavulu Abitex nannyini buwongo
nanyi ndi kupromotinga bivulu mu Uganda ali wano kandabe kyagenda okuteekawo awo muganda waffe tumusiibule bulungi mwebale nnyo kumwolekera mwebale nnyo kujja tukkiriza nti mugema mwagala sente mwagala bigambo sigenda kwogera bigambo bingi naye era kwogera ku nsonga za Amiri Sengendo zinkutteko ekigambo ekituufu tuyiga okusiima abantu abakyala ebiseera ebisinga mugema ono twali tusinkana nnyo ewa jenosale eyo naye nga abadde oluusi abeera mu Kampala nga talina wadde omutwalo naye ate naafa abantu ne baleeta obutitiivu nze nno ndowooza enkola eyo tubadde tugirowooza tulwaligirowozezaako tukyuseemuko tutandika okusiima abantu nga bakyali balamu era ekintu ekyo ngenda kitongoza ennaku z'omwezi nga 5 Ogwomwenda Kololo nga tusiima Jose Chameleone kubanga alina kyakoledde music industry era bwe tunaakivaako nga 5 Ogwomwenda Amiri Sengendo nkweyama yenda kutegekera ekigulu ekigambo ekituufu abo abasajja gwe musingi gwa music industry wano basse batta ba Paul Kafiiro bagamba ne basudde gwe musingi gwa music industry wano e Uganda abayimbi bakadongo kamu essaawa zino aganaafa abantu basobola okusonda obukadde 10 naye omusajja oyo ebiseera bisinga bwe baba ku show abagamba naye ngenda nesinga transport abakitegeeza tabeera mulyango nze nno ŋŋamba ne bapromota bannange tugenda kukola kwekolamu omulimu Amiri Sengendo gwogenda okubeera owokubiri okukusiima ng'okyali mulamu kyesinga era nkulayirira ssente zigenda okuva mu konsati eyo tugenda kwogera ne ku kifo wetugenda okukolera bajja kituwa ku bwereere radio CBS ne media zonna zijja tuwa obulango ku bwereere ebyuma tujja kubifuna ku bwereere ssente ezo oleeta agenda ozisolooza okunnumbe ogenda awaka nojja olina ozogera mu bantu tibana ebifunye obukadde 2 oba 3 oba 2 ebeera entandikwa y'okusiima abantu abakyali balamu kiba kyabulyaza amaanyi obutava kwaggulu wano Amiri ngenda kuwaayo emitwalo 5 nga nva wano kakkano ojja kumenyeka obukulu obudde engeri gye bugenze kampunzike ngenda kunzika nga mama wamudumo wano kulaba promota bomukulembera bomu kibiina ekyafuba tugenda kukwatayo omudidi gwa bukadde ka siringisi kamu akakuwe mukaashi kakuyambeyambeko okunyiga ebulungu naye nga sikekali badde kakusaana naku zino bivuuti bukyafuna magoba naye olali bukasobola nkuza byobutabeera butanatuwa ssente mu ssaako yaffe katono nnyo toleeta olwali emitwalo 5 omusajja talina ssente oli Amiri Sengendo emiliyoni ya maama mugema mukama abakuume naye sijja kuva waggulu nga seebazizza omusajja ali mu kibiina kya NRM naye ng'ayamba ba NRM n'abatali ba NRM Jeno Salim Saleh tumusaba awangaale era nze waakiri muhozi okujja oba Salim Saleh yalize waakiriko muganya okuleeta abalala muhozi okujja wa basement muhozi ajja Salim Saleh ajje kubanga awuliriza buli muntu nvudde Kazindaalo agyali mubiru akazindaalo gakubadde inakyo ngambe ekirala mbadde nsaba ku kino ensonga eno gye tuvuddeko oli pulezidenti mulamba ate omanyi oli musajja mufunyi ate oliwo eno otwongeremu emitwalo 5 ku nsonga eno ebaddewo eno singa mr president mbadde nsaba musajja zineewala nnyo okwogera ebintu ebigugumiriza abantu ate ete omusajja mupolisitanti saagala muntu abeerawuniza abaana b'omugezi ngenda baweerera ne bamala okuva Kazingala abaana ne babonaabona ensi ye ebitics emiliyoni maama emutomedde akati nga mba waggulu nje
yasinaleta Mary Bata yatwa nemeka Chivulu Mary Bata innocent bana msoge mukubireko ku mwami na fayirule owa paka last ye amekwerera omwana wa mugema paka waliko era mwami nayimulla obawulireko ogumu yo igwe akati sima Mary Bata ono mchimanyi mu innocent